Ababi baffe abagagano TV n'olwaleero tuzze wano ku St. Paul okulaba abalamazi bagenda tambula batya olunaku olwaleero. Kituufu olunaku olwajjo ekiro ekikeso olunaku olwaleero abalamazi babadde bayitirivu ddala nga gwali eyo oyinza okulowooza Namugongo ali wano ku St. Paul Mukono naye nga beeyongerayo bweyongezi bakyeyiwa bweyiyi wano ku St. Paul okulaba nti nno babaako kye bafuna ekyokulya obujjanjabi naye nga sofa ekikyaliwo okusingira ddala abalamazi batambudde. Simanyi ku mulundi guno lwaki abamu bakooye nnyo kuba waliwo abamu abatandise okuzirika abalala amagulu tebakyatambula, so abalamazi bambi bayise mu kusoomoozebwa ng'okwo. Olunaku olwaleero tulina be twagala okwogerako nabo okulaba engeri ki gye kigenda mu maaso. Taata amanya go gwani? Nze bampita Fred Tandiga. Bampita Fred Tandiga. Enviiridde ddala budadirizi ekifo kye bayita Mutuufu. Kwasimbula Lwokubiri nga kuuze kulamaga. Okulamaga kufunyemu emigaso mingi. Bw'omala kulamaga booti embeera yonna eba ennungi nnyo. Kyova olaba kwasimbuddeyo bantu 700. Bameka? 700. Okuviira ddala Embaale mu lusozi eyo kubanga kanisa nyingi ziva eno n'eno. Buduuda wa Budadiri West eri Budadiri East bona kwasimbudde kwasimbula Lwokubiri. Lwaki ojja kubigwa by'abajulizi okulaba? Okujja ku bijja by'abajulizi bino birina emigaso mingi nnyo. Ekisooka mubanga mwegabanya omukisa gw'okulabanga mwegabanya omukisa gw'abajulizi. Ekyokubiri kulaba nti musiisiikana okwerabako nga b'Oluganda, okusanyuka wamu, okuwulira ebirabo ebiri by'enjawulo n'enjawulo, okulabako eti ab'Ekenya ne mweraba, ab'eggulu ne mweraba, ab'Ewa ne mweraba ne mulabanga kintu ekyo kirina okuzimba amaanyi ga Kristo bulungi nnyo. Kakati abalabi baffe abagagano TV mukulamaga kuno si bantu bakulu nti bokka be balamaga, naye tulinawo n'omwana omuto wuuno atubuulireko lwaki yazze okulamaga. Muzala oli otya? Ndenti. Oli bulungi? Kiki lwaki wasazeewo okujja okwetaba mu kulamaga kuno tugenda ku bigo by'abajulizi? This is my first time to work. Ndambudde bulungi tewali sinaako ebirwadde byonna. Kati Mukama mulungi lwakuba ndambudde luli nakola P7 mbadde manyi sigenda kuyita naye Mukama n'anyamba ne mpita kati saawa zino ndi mu senior 1. Senior 1. Okay. Kati wazze wekka oba wazze ne maama? Maama amuleseeyo. Omuleseeyo. Kiki oyagala Katonda akukolere? Njagala Katonda mba obulamu mbe n'okwagala abantu. Nga mbeera awo jasa omuntu n'ajja n'agamba jangu onyambeko kino ng'amuyamba. Tokaaba. Waliwo ekikusumbwa kyonna mu bulamu bwo kyoyagala abajulizi bano saasire? Sirina naye nsaba Mukama atuwa obulamu nga buli kyonna buli twagala oba twagala school fees nga tusaba jasi wetuti nga Mukama atuwa nga atukolera buli kimu. Okay, abalabi bagagano TV yembeere yeriwo mwana wuuno ayogera ng'olaba n'amaziga bambi gamuvaamu, olw'ekyo kyakiririzaamu kuba olunaku olwaleero kyenyinza okuddiramuko nti abalamazi bazze mu bungi wano ku St. Paul. N'ekirala ng'oggyeko ekyo abalamazi bakooye nnyo, tetumanyi lwaki okulaba nti nno bakooye amagulu, abamu bazirise, abamu bakoze kinaye sofa wetuli tukyagenda mu maaso n'okuweereza ekigenda mu maaso. Taata gwani? Sebananga Daniel Wambede okwama Embaale. Senior omutwera kubo balamagira okwama Embaale paka okwole Mukono lunaku lw'eshaleero era nga saayi kuliko simbuka kuza kuwerekera Namugongo ewene newere wakuwere shisa bona okolesa shisera kino nga kwolera ano were wakuwere kamani era atsa kuwa kamani paka kukyende paka kutabule abandu b'Embaale mbashesaho hosingira ddala ku kyachi Cathedral Embaale mbasima nabindi mwanyala olw'ebuyeti mwesi mukuwere mwanyala okuwanirira mwakugabirira kwasavinga bache ni bese kwachaza bulayi
khwabasavinga bulayi batya bulayi khubasima nabi khuli mwanyala wera abisile wesi mwamisa mukhakamawo ta mwiyongere khukhuwanilila ni nanywe banyalisa khukhwiyungakho mu luchendo luno mukharamengo tangana mukhwiyungeho khuchendela atwela khusinza omugasha wefe atwela mbasima nabi mwanyala wera bawe tsingabi naramile Daniel Wambede okhwamembale mube balayi. Okay, webale nyo webalire ddala kakati n'ekirala ng'ogyeko ekyo abalabi ba Gagano TV olunaku olw'enkya mutwegatteko okulaba nga ekibinja okuva mu ssaza ly'e Lugazi kigenda kusimbula okwolekera Namugongo olunaku olw'enkya wakati w'essaawa 3 ez'okumakya mutulinde. Our desk. If you don't have it, you will register. After registration, you go the other side, you wash, you get bath, you do everything. There's something to eat, they will call you if you want to eat. This side is where our medical team is massaging. If you feel headache, any pain you feel, we have enough medication the other side. Then after there, you get where to sit and relax. At what time are you expecting to live here? Mama, you first give us time. We do our time. Where do you think?